no clothes oba shadibbe ngiteekeeyo nje nadawo nendowooza no clothes oba shadibbe collection tugiteekeeyo nandi oluddewo katugende olwaleroziweze omwezi bukya Isma Olaxes naye ng'omwezi teguyiseemu afa kuba yafa ng'ennaku z'omwezi 6 kati tugenda kuba tulaba taata we mutabuliiki ezzana wano ali ne Musa atuyitiremu. Hello. Yes, Musa. Oli kiriya mugana wange kati gwe kikube bukubi. Right, tuli ku Bukedde TV1 anze Musa Ssemwanga olunaku lwakuna kansuubireyo najjo sinzira okutulaba embeera etambulira ddala bulungi abali ku mirimu mwebale kola abeteekateeka okugenda namwe tubagaliza olunaku olulungi kale programu ekyenkya Monday up to Friday saa 12 kitundu paka saawa 4 tubeera ku mpewo za Bukedde TV1 mu mbeera eyo ogamba otya Seguya ogamba otya Shadia Nakalema embeera kansuubire a lot was said ku kufa kwe era olunaku olwayo tusazeewo tukyalire ku famire ye batuwe update ki ekigenda mu maaso ntegeddeko nti balina enteekateeka amugana ku lunaku olw'omukaaga byonna byonna ndi nabo wano bagenda bituwa olunaku olwaleero tulaba eyo musajja mukulu ono wemba seerabidde zaali ssaawa nga 3:40 mwezi wano mu Central Zone ekyanja abantu abatannategereka munnaye bamukuba amasasi n'ava mu bulamu bw'ensi eno naye Katonda mulungi nnyo tugezaako okumuselebratinga ne legase ye okusinziira ku bwe ntudde nabo bagenda tubuulira etuuseewa ku mukono gwange ogwa kkonyo musajja mukulu ayambadde engoye ze za black n'engatto ekakalaamu like eno wagijje South Africa gy'obadde ova recently nagenda nayo yokwata omuzinda lubaga nagenda naye eno South Africa nga ndaba mpya kakalaamu naye era si kizibu era iba yange kale buuza ku batulaba then tweyongereyo ne show batulaba ku Bukedde TV1 yonna gye musinzira okuba nga mutulaba twagala okubabuuzaako n'okubagamba nti mwasize mutya mwenna gye musinzira okuba nga mutulaba amannya nze Seguya Gerald Lubega ge matuufu naye nga nkozesa kakalamu the answer ndi munnamawulire era nga nsinzira ku radio Simba gye nkolera emirimu gyange okutereezaamu katono Musa wano si bafamire boolina abula olina abamu ku mikwano gy'abayisima abamu kubanga bangi ddala fe tuli abamu kwabo ku mikwano gy'omugenzi Isma Olaxes newankubadde n'abafamire mwebali muffe mu ngeri emubena saakuliraanye wano ndi mukwano si bafamire ntereezezaamuko abangi ennyo beyaleka era beyali alina nze omu ku bo yesaba ki tuli wano tuzze ogezaako kwata tambuza mpolampola n'okuba buli ekigenda mu maaso mukyala gwe tulina eka ku pano kanjiyite na pano nkuwa essalaamu oba just henza abasinga obungi ge bajja okuba nga bamanyi nga nze omu nange ku bantu abali mu mikwano gya Isima so we are here okubawa ku update entonotono era nga abantu w'obagambye Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi yenze Iga Muhammad nga nze nali muto wa Isima amuddako ekisooka neyanza okubeera neyanza abantu bonna n'okubeera nga mbabuuzaako abali ku Bukedde mbale kubeera nga mutega ekyenkya ndoza byo bigambo byange. Tutandikire ddala naawe sofa bukyanga Isima atuvaako buli butya mu famire amazima gali nti obulamu tebubadde bwangu nnyo kubanga Isima avaawo kubanga ekisooka ye omulenzi yali omukulu nga ye Mpagi Luwaga nolwakubadde munaffe weetuli naye mu maaso g'abazadde tekiba kyangu nnyo waviirwako omwana we naddala omwana abadde omukulu ng'atuuse mu ssa eri okubeera nti amusanyusa atuuse ku birooto bye bimu atandise obikwatakwatako ate olunyuma Allah n'amujjula naye tubadde nga tuguma nga omanyi mu busiraamu Allah yagira nga tugezaako kwegumya mpola 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 bwetyo. Ekya poliisi kyonze mwennyini mbadde kaweefube mu ebyo nga ngenda kufuna information nera okutwalizibwa mu bakyatutegeeza mbu bakyali under investigation tebalina we baatuuse
neera bonna abantu bebakwata bakyali under custody so katukyalinze tulabe kye batugamba naye nga tugenda omusevera after 2 weeks mbakya ngendayokko ndabe omusango wegutuuse kira police station yegukwasaganya n'ekibuuli ku CID. Amazima gali nti ekijja kuddamu okuddamu naye nga omanya ebintu bya Uganda oba oso okitegeera wenjogera bwentyo. Akwata ensonga etuleese wano nsonga kakalamu kwata omuzindalo ogwo gwomu nakunoonyako wali nombula nga Isma yakava nenda kuwa Brunoke wampa Brunoke nega soko yogeremuko n'oyo alabika okuba agumyemuko. Ekituufu kyo kiri nti natuuka time nga abantu balowooza nfuuse lukaaba buli kaseera mbu nkaabakaaba nnyo so nenjagala ngezeeko okusanyusa abo kungulu nti balabika okuba bo baagala kungulu tubeere nga tuli strong naye nga munda nze amanyi kyenkola ki kyempulira so kungulu ndi strong naye munda tekinnaba kubeera nga bumulowooza newankubadde nga tuli wakati mu kumala ennaku 4 aze tuli nga ziweze mu wiiki eno bukyanga atuva ku maaso muganda waffe Isma. Si byangu n'akamu n'akatono newankubadde nga tugezaako okufuna abantu ab'enjawulo bagezaako okuba tebatulaga nti obulamu bulina okusigala nga bugenda mu maaso. Of course era tulina okyakuceptinga kubanga bino bigezaako tusembeza n'okutulaga nti okufa ndowooza kwa buli omu era tekwetaaga kweteekerateekera any time any minute any second kisobola okwapeninga. Actually n'abantu bangi bembadde njogera nabo nali njogera ne Badru n'aŋŋamba okimanyi nti okufa kwa Isma kwandeetedde okulowooza nti nange nsobola okufa enkeera. Anyway okufa kwa Isma n'olwakato oba kuwaawaza nnyo amatu n'okubeera nga n'okulaga nti osobola okwogera n'omuntu leero enkeera ne bagamba nti akoze eki afudde. Yes so si byangu n'akamu naye ngaekikulu mu byonna Mukama akyali wamu naffe akyatuwadde omukisa tukyaliwo tukyasobola okubaako nekyetugattagatta nekyokubaako kyetugezaako kwata tugamba ensi n'okubategeezaako nti otusanze wano leero ekituleese nti tubadde tuzze kukwatagana ne famire okumanya embeera ki n'enteekateeka kyeriwo ku dduwa yensonga ki otusanzeewo wano leero sigamba nti twasuze wano ssebo naye olw'ensonga nti duwe esembedde naffe netugamba nti oba oliawo engamba saala nga tugendeyo ko tulabe kiki enteekateeka ki gye balina naffe gye tulina ku sayidi yaffe tugatte tulabe nga olunaku olwo lusobola okuggwa mu ngeri emu oba endala. Kale microphone enayike efunye obuzibu according to Enoch katukigattire wano naye nga maama Sarah Henza enkolaganayo n'omugenzi yali ki? Konkwatire enkolagana yange n'omugenzi yalinga enkolaganayo naye wankubadde nsobola okugamba nti I was closer to him than you were. So nali mukwano gwe yali mukwano gwange nnyo. No yadde nga nkimanyi gy'oyagala okugenda so kankuyambe nkutuuse yadde nga abantu abasinga balowooza nali mukyala we. Si kituufu. Isma yagenda okufa nga tayanjudde mukyala ate bagamba lubale w'omufu tokola ki tasamirirwa omuntu wafa oba toyina kyosobola kukola. So Isma yafa tatwanjulidde mukyala naffe abaali mikwano gye twali tetumanyi mukyala we so ebigambo ebitambulwa mu nkubo just that twali very close abantu ne balowooza nti nali mukyala we ate nga naye akikolamu nnyo saakasi ng'ayogera kuba yali muntu musaazi. So wekya blowing out like social media we yatandika okugamba yes Isma ne Sarah kirabika mukola ki mwagalana. So wekyabeerawo bwekityo ne tulaba nga tosobola kulwana na audience honestly so nakireka kibeere bwekityo abantu ne bakitwala we batyo but tekyali kituufu. Okay tweyanza nnyo clarification eyo. Tudde ku dduwa sofa ku 10 edduwa eri ready bitundu bimeka ku 10 kwa ya Saturday nja tutegeere biki bye mwaka achievinga era mwagala abantu abali babayambe batya mudu.
Ku kikwatagano ku ky'edduwa, edduwa tugezaako gitambuza wamu n'abakulu bano Kakalamu ne Salayenzi nga batukwatirako nnyo okutuyamba. Naye ng'amazima matuufu gali nti tuba tuwera mu percentage edduwa yo by commitment ku mitima tulina eri ku 10 commitment, naye ebyetaagisa financial support awo tuli ddala wansi. So ngeno okusaba bonna bazira kisaba sobola abina bakwatirako muzeeyi kuba itali wano olw'okubeera mbu ekisooka mu ggombo ekyokubiri yasitudde n'agenda mu kyalo. Nze ngezeeko okukwasaganya nga bwe mukwasaganya ku ssimu mpola mpola. Naye nga yedduwa tusabira ddala obuyambi abasobodde batukwasaganyizeeko tube nga tukola omukolo gwa Isima nga buli omu yali gwagadde gubeere. Obuyambi bwa ssente okusinga bwetaagisa. Nabo tebagaanibwa nalina ekikola asobola okituwa. Era ntegeeza mikwano gya Isima gyonna nzanso okwogera kumanya mbe nali mmanyi. Omukulu Hamu, mukulu wange yakwogera nkonye ebiseera ebisinga obungi. Omukulu Muhammad Nsereko, omukulu wange yakwogerako ebiseera ebisinga obungi. Balamu Bebekulu, omukulu nesekyawo ne gavumenti sobogera kuba nammwe yali muntu wammwe aba gavumenti nammwe nsoba kubeera omulanga bannaye mutukwatireko wemba musobodde n'emikwano gy'emirala gyonna. Kanzireyo Kakalamu. Omanyi Kakalamu ono nali nkwesunze kati kankuzeeyo eri n'abatulaba muyinza obba mulimu abatamanya ngeri gye kyabaawo. Wawulira otya ng'ofunye amawulire ga Isima? Nsonyiwa okuzzaayo emabega naye gwe omuntu eyamuli close wasenguka ne gy'obeera n'odda ku kyalo kye kimu kwabeera kitegeeza mwali bati. Wawulira otya mu kaseera ako? Musa, Isima sinze yali close nzeka n'obulamu bwe. Bantu bangi nnyo abali yali so open ku bantu bangi nnyo. Kati nze nganze omuntu obulamu bwe nali nnina oba bwe nali mmanyiiko bwali bwa misana nga tukola naye nova tunaddamu. Kati waliwo obulamu obwo bwe yabeeranga tunaddamu nga tunaddamu yalina waakola ki gyalaga. Yensala kindi alaba lunaku even naako ka video lwasembayo ku lwe yava mu bulamu bw'ensi alina abantu bambe yabeeranga nabate nga nze nali sibamanyi. Anyway nga tatera nnyo bogerako nnyo nti ali nabo ba Shidi Style nate nali nsinga nnyo kuwuliranga ba King Saa ebiseera ebisinga nga bayogerako. So kyenkugamba nti obulamu bwe tebwali mu bantu nti oba waliwo yali yamwefunza nti yamulina. Yali alina abantu bangi abaamuliko nga buli omu gwafunyamu abeera open ya n'amuwaako kyamuwaddeko deni n'omulala n'amuwaako. Kati buli omu alinako kyevolaba weesanga nga buli omu alina ekifaananyi kya Isima ate alina ne vidiyo nti bantu bangi nnyo baali bamulina mu ngeri emubenda. Amawulire gampisa bubi sijja kulimba nti saali sigeetegekedde. First of all twali twamanyiranga nti every time oba every week at least mu meeting twice a week. Toba oli awo ekitaali nnyo nti nze ne baganda bange ndwawo almost n'okubalaba for almost a month nga sibalabye naye ate at least every week twali tukola kitu meeting for twice. Nja kugamba nti nali so close sijja mwegaana kubanga buli week nali mbeeranga naye naye okubeera close nnyo ne Isima okumutegeera ennyo bwe twagenda e Dubai naye ku Papo Party nti twasula mu hotel egundi yemu room yemu. Twategeeranga n'otegeera nti alabika wano kyankalanyemu kino kimukyankalanyiza ne twetegeera enewe mu ngeri emu oba endala. So connection yange yasingira oba oli awo singa tutwagenda Dubai numba n'ekinumba kikola kikulumba. Yes. Kati ebintu ebyo nabiwuliranga nga kiro sanga 8 awo nga tuvaamu tugenda ogenda ku airport natuno yange wetulinga yaya agenze mu ngeri emu oba endala. So bingi byankuba bingi byandetera okubeera nga sibitegeera bingi nga tebigatta kubanga truth be told nze yeno shock yasooka okunkuba. Katonda akyankuumye mama wange taata wange baganda wange bonna bakyaliwo nali sifunanga koko shock eyo enkuba nga omuntu mbadde naye close nekinkuba too much like that you get. So bantu bangi nnyo bayanguwa okuguma kubanga era abasinga bangamba nga muganda wange ebyo byansi bibaawo beera strong. Kati ng'ekigambo ekyo bakingamba naye nga bambi abasinga bo bali bakiyiseemu okuba oli awo. Kati ngazi kyali kipya ku saidi yange naye
ono nja kumwebaliza ku TV kuno kubanga ndowooza ne Katonda ali amuteekateeka ajje ntu abeere friend wange oba kyali wange nti ye yali ayiseeko mu situation bwetyo sigumusa ebiri yes to the extent nti ye mukazi nze yandibadde amugumya naye ati yafubanga nnyo ate atlist okukola ki okungumya ya so njala mwebaza nti bingi yabingamba yagaa nti beera mugumuza naye nkiyiseemuuko nali nkikozeeko ki obulamu bulina okugenda mu maaso newakwati naye kyali kimunyiga siga nti ate yali strong naye kyali kimunyiga nnyo naye at least ko ye yaliko kale era mumpere omuzindaalo edduwa ya Saturday ntandika ssaawa mmeka? Edduwa ya Saturday ejja tandika ku makya bayisaawa nga 7:8 ejja kuba ewedde so abantu mwenna abalina entegeka ejja oba abaagala okwegatta ku famire n'emikwano tubasaba mukeereko ku budde then abantu bayinza okujjizana naye tuliwa nti tulizana tulijja twaziika emukono emukono nkoko njeru then n'ekirala tukyetaagira ddala obuyambi yes tukyetaagira ddala obuyambi kubanga edduwa ya Isma we yatuuka kakalamu agezezaako nnyo okulaba nga tuli mu nkwasaganya ne famire but truth be told edduwa ya Isma etuuse nga n'okufa kwa Katolubwama kuzze so weesanga nti mikwano gya Isma be bakwano ba Katolubwama right now abantu abandigambye nti katukwate ssente tuyambeko ku famire bali mu kuspendinga sayidi endala so ne twesanga nti right now tusigadde ne famire ne famire ya online abantu abalaba obulabi era sigenda va kumpewo nga seba yes sigenda va kumpewo ekyokubakowoola nga sinnakituukako kansooke neebaza abatono abazze waliwo famire eri mu Netherlands ng'ekulembeddwamu MC Richie sofa ekintu kino be bakiyimiriddemu abantu bano tebajja kuziika tetubalabangako tetubamanyi but sofa be bagezaako kukola ki okuyamba kati nenkowoola n'abali ku ground wano mu Uganda yani Uncle Wizo yes Uncle Wizo because Isma yalinga spokesperson wa Mayanja family ekituba bali bakimuwa so tukowola abana Uganda mwenna bambi abali mikwano gya Isma abasobola okutuyambako ne family financially please do edduwanga yewagambye ku percentage tetunaba kutandika kuretinga enamba z'essimu esooka waliwo eya tata wa Isma onansonyiwa sigimanyi mu mutwe kansooke ngisome wano eno eri 0701 441 994 ye ya tata wa Isma mwami mutabliki then neyange eri 0755 904 877 neya kakalamu 0786 37 1006 okay kale tweyanza nnyo tweyanzege nabwe kyembeera bwetyo bweri ndowooza ne Spice Dana tumugamba ajje kuba akoze erinnya mu kuyamba mama Fina ajje tiimu MK ejje n'abantu ab'enjawulo n'abantu abalina ebintu ebikalu abalina omuceere butto abalina ebintu ebikalu ebisobola okuyamba oba olina tenti biki bambi tukwatize wamu tusibule muganda waffe kale tweyanza tetugenda sukkakaawo abadde ku social media yaffe tweyanzege Dennis tweyanziza Just tweyanziza njagala bazaayo wa muganda ge Seguya ne Nakalema Shadia nze Musa Semwango olw'omukaaga tugenda nkokonjeru mu dduwa ya Isma Olaxes nabwe kityo musibe bulungi amweraba enteekateeka ndowooza muziwulidde nti olunaku lwa mukaaga era mukwate obudde abaneeyuna oba abanaagenda ku dduwa y'omugenzi Olaxes yafanga mukaaga omwezi oguwedde omwezi guno tufiiriddwa kato ennaku z'omwezi nga 7 abantu abamanyi bali mutugendako bannaye mukama atusasire mukama atunywezi n'abantu betulekawo oba abantu ababa batugenzeeko bwe baba baleseewo ffe mukama yongere okubeera nga tunyweza nyongera okubajjukiza nti programu y'ekyenkya etandika okuva saa 12 mpaka saawa 4 n'olunaku lw'enkya mubeerewo olwokutaano bye wala banga ejeekumiddeko Bukedde TV program bagita ekyenkya muganda wange wano wena okubanga weekumira muganda wange nomanya ebisingawo program bagita ebibozibozi by'abaana ba boda
bampita MC Maswanku Uganda weewaawo olabanga ogyekumiddeko puroguramu ekyo kyona okwekumira muganda wange nomanya ebifa mu ggwanga n'owulira ebibozibozi by'abaana ba bodaboda ababodaboda nga baba n'ebibozi baba n'ebibozi ebimu bikwasa ennaku era bisesa ebirala bifunamu ekyokuyiga muganda wange wano olina okuba nga weekumidde muganda wange kati kakana ku tiviyo owulire kye bayita ebibozibozi by'abaana ba bodaboda kubaza wano kusala nikubaza wano nsale nsala bano be baffe olina okubanga weekumyeko muganda wange oda mutundwe omusabaze nga obetoyinaako amaze omuteekayo omutweddewo ntadde waggulu awo ku polisi ekibuga ovuga iyo ovuga ya mugagga kyekimu sitegedde ya mugagga lwaki ovuga omugagga yakukkiriza ogivuga yanzikiriza ogivuga naye muntamako kimu abagagga baba wa bodaboda kasita otandika okumanyira bwoti embeera nga tomulipootinga tumulipootinga sente ekyo kisinziira ku mutima gwa muntu bwe olipootingayo wiikezi si bwekiba si bonna si bonna buli omu kisinziira embeera zo bensasulaye bwosasula nsasula ate singa simale sasula bumwekwasakwasa nyo obusonga simanye omusirikale yankutte nga tena banakukwata kuwadde naaka si bwe biba gwekikola okulaba nga osasula omugagga okikola oti kisinzira bwe ziba zirabise oziwaayo bwe ziba tezirabise onnyonnyola omunnyonnyola otya awo enjagala awo oyagala awo omugamba otya nomugamba byankuttemu naye mbadde nsaba ngatte mu maaso awo omugamba byakuttemu ku luno naye nga tekirina kuba nti kya buli kaseera esebo bano abatagala kusasula obagamba otya oli batagala kusasula nemujjako ne bodaboda abo sirina kye mbagamba kubanga buli omu ekisooka ebidduka buli omu avuga kise kuba kati tosobola avugira muntu mulala kuba buli omu yamanya n'ennyingizaayo okusinziira okikola otya okulaba nga osasula omugagga okikola oti nkikola ntya okeera nnyo ku mulimo okola otya era nkeera nnyo nikuba emirimu gyange egisinga ngikola mu budde bwa ku makya emberera kale bize ku makya n'olweggulo ku makya ne kawungezi wo wasinga okukwata kisinziira kale omuntu naye ngera emirimu gyange egisinga giba gya ssimu esebo omukyala gyali eka gyali sebo wena omukyala esebo bamuyitaani bamuyita Nasali Justin naye kati akameezi olekawo kammekaawo olina abaana nga bameka omu yekka inayo omuweka akameezi olekayo nga kaseneme kisinziira era embeera biba bitambudde waliwo notolekayo wadde 10 oba tosobola alekayo tugize tuyinamu okola otya toyina watatenkanya era nga oteteka obba osobola ogattawo kati nga wenga nti omugagga osobola omunnyonnyola n'okwatako omutwalo n'ojjako n'oteekayo omugagga n'ogana omumuwa omugagga omumma n'oleka akameezi tomumma anti kyekyo kyengoye omunnyonnyola nti byankuttemu naye tugatte kati oba olina otopingako naye ng'oba omulimba oba tomulimbye ekiba kyekyo tosobola limba mugagga tosobola gaana sasula mugagga nga ozikola ki ng'ozirina ojja gimalayo omugagga agikuwe oba ogizaayo bwekiri webala kubanga okyapa Bukedde TV koyina okwekola muganda wange bampita MC Maswanku tuwayamu ne bwanafe ababodaboda obadde okimanyi nti ababodaboda bakusaabaza ne bakussa mu kawanyi